N'abasajja, they can always get sex everywhere. So those things of thinking you're doing a man a favor, okumuwa sexy. Yeah, but even, but it's also two-sided. N'abakyala kye kimu. How? N'abakyala basobola okufuna sex from anywhere. Not often attachment. Hey. Anyway, nze kati bisibisobola nza 2 week. Nze ntakayo n'akatima. But I think marriage, people ekisumbuwa abantu ennaku zino, they have a copy of what marriage should be. They have a copy. A copy of what marriage should be. What do you mean exactly? Ti dodo benzije uone nkusanga ngofukamira. Omusajja akugambye sawa emukomawo. No kati. Betujja for example nga tukyayide gwe ne baawo. Yes. Baawo n'atandika nze omukazi namugamba sawa emu bezimusanga tali wano tadda. Kati nange kyenjagala okukola ewange. Okitegedde. Ndaba dodo ng'afukamira kyenjagala okukola ewange. Naye kati mukyala wange ate simutunuulidde kwebuuza yali atya. You're dating the vice president of Sinoko. You don't expect her to be home at 7. At 7? Yes. You're dating a minister. President yamukubidde ku ssaawa 8 ogw'ekiro nkwagala mu State House. Ng'otandika bw'ofuluma ennyumba eno togidda. Gw'omanyi ffe abamulinze eno. Lovelies, welcome to my YouTube channel, Dorina Sasira. Mkomyezao baby cook. Yes. Coco, how are you? I'm okay. How are you? Any further, but I thank you so much. Me, I always thank you. Yes. For pushing me to start this. Like, now this video, by the way. Okay. Yep, no ngamba, warrior, ya managing go bijukira. No ngamba, you're lazy. Shooting once a year. Then the last time we had a show, last year actually, 2024, no ngamba, what you do? I'm just recording every day. Or building game, pola, traction, pola. And yeah, so far so good, I should say. Yeah. Yeah, no panama, you know, gamba. Kaseto ka 1K, it's okay. It's okay, it's okay. So, thank you. You're welcome. Yeah. How are you doing? I'm good. Yeah. Festivities zikutwala zitya? Sinabaziyingira. Tukyali mukola. The thing about kansoke kucha the YouTube. Yeah. YouTube oyina okujjamu kye nasooka okwagalako gwe tewajja ng'ogamba nti ndi waakabi nina okufunirawo. Nokkiriza, you know when you allow growth. Yes. Me, I'm a firm believer in growth. Yes. Because I've seen it anyway. Yes. I've seen myself grow through the ranks on various things. Yep. So yeah, when we talk about growth, I know, you know. Kwanga one pushing anga no ngamba by then nzenga nga tulina ba cameraman nga batawanya no ngamba Rach oyina iPhone chi tandikira that's the iPhone don't mind tunange that's how I whatever tulina tandika okwemanyiza or to work within our means. Yep. Kuba abantu asinga ayagala atandike ne cameras ennene ebichi and they get frustrated eventually ng'alaba shoot emu agiteekamu emitwalo nga 5 ate nga tezikomawo. No, ku guest sometimes out of courtesy. Okitegedde. Nezigana okudda. Yeah. Because not that you're guaranteed you're going to get money every month. Zoyagala. Naye njagala kwebaza for the persistence. Yes. Business and your content creation is about showing up every day. Very true. Okitegera. So you never know who is watching you for the first time. True. Agenda ogamba banne, agambe banne. Within a period of time ngachikuteyo. Yeah. But about the festivities, into your self-employment webifukire ebizibu. Ate how? Ate kati fe tuwumula. Oli mutuufu. Tetuwumula kati eno week today is Monday. I'm trying to do Monday, Tuesday and Wednesday. Encha tugenda wa Shalom. You're going to be there? Makindye? Encha ngenda baawo. Then male ngende shooting 2 other people. Nja kunyukira sanga 10. Yeah, sanga 10. Ne Wednesday 24th era shoot. Wednesday nyakunyuka sanga 7. Okay. Then kati awo ngende mu byange. Then I'll take a break for
A week? No, I can't do a week. Christmas yo kaje ngendo breaking ako. Okay, ne Boxing Day. Boxing Day nja kukola. Ne nja kukolera eri nja shootinga ku macha. Okay. Mbiwereze mutyaba abi editing abiteekeyo by sawa nya. Kali nozola that we don't catch a break. The only good thing is that we work on our own pace. On pace? Yes. And you push yourself. You got to appreciate your work. So how you schedule your business is up to you. Chekisinga obukulu kuba kati oyinza kati ngola wako no gwe tukola yenna tugenda kuwumula through like tugenda kubeera waka but the work is going to be there. It has to be there. People have to Then work. I shall come back to work on Saturday. Talk and talk show. Yes. Then from talk and talk show out to demo Monday. Teddy, but Nange, thank you so much. I'll keep thanking you. I always thank you. Nzirabagamba nti Kasuku yagamba abogere when audience bichi kubanga nange ndabanga sibitega ngamba let me continue to do what I can. Anti bagamba survival is for the fittest. Decide say no. Ata kati audience nemugamba bangamba you tap everywhere. Yeah, but you realize that it's working this side. It's working this side. Yeah. Nebagamba byakungamba oluzungu all the time nja kogera oluganda. Yeah. So era normaliza ngo olwogedde. Era ndogera abasinga kati bakikiriza naye ndogera. So now I know buzibu with something I wanted to ask you as well. Like you bring someone like ndesanga senga natume for example. Just a singer. In my mind I'm like oyagala yogerechi. Then olese ko jakabaya afukida abantu. And I'm like in your head maybe content omulala ayogedde ebintu ebirala bikwata different issues. But ne basalamu kali akatu gwe noka kuli how can you sit with such a person? Nali nkuwa ekitiibwa and I'm like look at this. Yeah, but Auntie Kati, you need to begin asking those people. Ekitiibwa kyabwe wali ekifunamu ki? Good question. Okitegedde. Nze dange babingamba. Tekindiisa. Simanya tokola booti todde eno. Ne ngamba kati olaba abo abantu. Dodo baagala kulaba ng'obasabiriza. Era wamma. They want to see you nga you're begging from them. You know those things. And it's not going to work that way. Exactly. Tuyina okukola kyetutegeera. Dodo baakyaza omuntu gw'otayagala tolaba. Leave it. Okitegeera kyegamba. Those people they fake balina ebintu ebyekisiru bye batunda. Dodo. You speak English. Era simanya kati nze babingamba ngambo you know there will be some sponsors that won't come. I was like, well, let me work with those who have come. Thank you. And God helped us eventually. Bebona bali balowooza nti balijja. Twamala ne tubafuna. Buli omu ne yeewuunya nti ofunye ne babeera eyo ti simanya mu byekisiru. Mu byekisiru. Okitegedde. Baagala tulaba nga njala etuluma. Okitegeera. Those people nze ate olaba we bantamira. When you need them tebalabika. Tebalabika. You send money. When you send them a message of nyambayo. I was telling people about Luseke Nyam. Yes. Bonna bwe tulowooza nti boogera enzungu tebajja. Oli mutuufu. None of them appeared. These local companies ze tudiringa nazo. Ne bajja. Oli ne have. Nakubira essimu nanga Kasuku nga tewaŋŋamba. Najja naggulako emmeeza. Ono obeera okyali n'oyogera n'ono najja n'akuwagira. You know, those never be misled. Yeah. Omuntu yenna ali eyo, the hustle to make money is real. Abantu bonna mu nsi bakwagala oli bulungi. Nze ndaba abantu nga akurespectinga kuba talina kyakkola. I've seen family members of mine actually. They just respect you out of They just respect you because they are very sure. Kasuku yalina akakadde kenjagala. Naye nga tekuba kuba ekyo yandibali talina respect gyakuwa. Kituufu. Okitegeera kyegamba. So kati nkutegeeza gwali eyo. Surviving is winning. Yes. Bano abantu ebyo ebitiibwa bye byogera mbusima oli ajja n'akugamba. Banaye Katikkiro abadde alaba ebintu byo naye yali ampadde ki? Yali ampadde ki? N'oyogera amabina n'agamba ne yeekanga. Amabina. Kati we weekangidde ate olwo gwe agatambuza. Okitegedde? Oli najja n'agamba musimaya omufather baati ne baati tali impressed n'ebyokola. Abadde annyamba ki? Guno omulembe twava mu colonial rule. Omuntu yenna edda
bano abantu batuyita ba moral guards. For example, ab'ebyobuwangwa nti kabaka edda people bali because ye custodian w'obuwangwa bwaffe kyekisooka naye ekyokubiri naye yabeerangawo naga nti nkuwadde ekyalo ekyo kati ng'omuntu olina okubeera in the good books of the kingdom okitegedde. Now edda abakatuliki these religions protestants basiraamu nga basomesa abaana okitegedde babajjanjaba kati ng'olina okuba mu good books zaabwe. Now gwali eyo bw'oba owulira nti otuwa nnyo ekitiibwa baako ekintu kye tukulabirako toleetangako bulango ku kyano tetubulabangako bwe tukola ebivulu byaffe tolabikako. Shut up. Please shut up. Please shut up. Nze nagenda ngamba vuma. I know. Nagenda ngamba vuma. Akati katambula n'okutambula kano bw'oba ku Baba TV ne bagamba you're bigger than Baba TV. N'obagamba nze ku ssente siyina nsonyi nja kukola. But eventually shut up. Baba TV bansasula kati abantu njagala bategeeza. Baba TV yasooka n'ensasula emyezi egi. Esatu up front. Sente ebintu bye nakola mu sente zasooka okumpeerwa emyezi esatu. Be baakomawo ne bampa emyezi 6. Wow. Egyekutte. Okitegedde mu banka wali. Kati if there is any fool alowooza nti I ask for money zenjagala nenzija nenzifuna. Nolowooza mugenda kubeera awo musima kati tebalaba Baba TV. Babiraba. Abantu batugamba you are bigger than Baba TV. Kati temugiraba. Kati tebagiraba. Be batukubira awaye leero temwakoze. Nnyoko ebyekisiru nnyoko. Abo tobazaako ngalo. I know, you're right. Babeera abo baagala kulaba ng'oli bubi. Namu inbox ne bajja Doreen. I don't expect you to sit with them like, what do you mean? What's wrong with Kojja Kabaya? Abo abantu balina okumanya. Anti abo ate abo abantu balina omumanya nti kati Abani Kojja nze yandeetera wano business ya miliyoni 4. Waliwo gaya we omusajja wange wa Horace Nansana yali ayagala ngendewo night egi. Nampa sente okitegeera kati nga nejjako Abani Kojja Kabaya wano juzi yandeetera Benz nayagala njigule sente ntini naye ngamba wise genda oyingira Benz okitegeera kati omusiru ali eyo yalowooza bagalagamwa abantu bonna we have to desist from such people. Even me nange nagamba you're going to talk mukowe. Unasoka okutandika nga beyanga atugambe twanike ebintu ebyo twatandika ku social media nagamba when yogero Luganda what KFM Dembe yogero Luganda social media nangamba things are changing. Ne bagamba Doreen oli no mu Luganda nangamba nayo abantu basina kitegero Luganda luzo what do you mean? I think they have a problem. So Koko, moving on to get into the new year, a video over social media, the wars, everything. I think you're surprisingly, for you, Ovalabi and Talo, Wabimanyida. Everyone points at you. Kasuku should be the one actually controlling. And I'm like, Kasuku won't control everyone. Buluwamu waliwe and Talo, me, I know that. Simu social media, Mokamaka, Simu YouTube, Yoka, Entalo Jay-Z. But I'm wondering next year, what do you think should be done? We should continue the way it is. I hear there are divisions. Everybody. But like others are coming, still joining YouTube. Yeah. He's very selfless. That's why he's blessed. I love that. Yes. Those are people who believe they should be in this space alone. But this space ogiraba nze nina be nasangamu abamu ko be nasangamu bakyalimu and they are doing well. Nasangamu Seimo, nasangamu Faruku, nasangamu Alan Cruz, nasangamu bangi. Waliwo abalemererwa ne bagenda nga speed tebagisobola naye ate abe nasangamu abakyalimu bangi. Then ate mulimu n'abalala abatwegasseeko along the way. True. Mukitegedde. Abamu ne bigana ne bava because of pressure. Just like any other job. Things can't be rosy all the time. True. Okiraba. Yes. Kati obuzibu bw'abantu baffe bo balowooza basobola okufuga space. You can't. Sigo watandika YouTube. Sigo watandika TikTok.
And these things are here tebigenda kuddayo. By the way, actually more platforms are going to come coming. up. Yes. More platforms are going to come up. Yes. But about these divisions, it's just that now we have a lot of loudmouth out there. But these things happen every day. Some of them are idle, abalala, they are ignorant. True. That's a good one. Others are just stupid. So that's why you see nti omuntu akera ku macha ye n'ayogera bwogezi fwa. Naye nga newaabwe maama we talina taata we. Kituufu. Okitegedde. Nga teyalidde nakulya. Ewaabwe ye mwennyini ayombye ne baganda be bonna tebakolagana. Naye ate ye akukakasa akugamba nti Kasuku waaki totabaganya bano. Nnyoko alemeddwa okutabagana ne baganda bo. Weesibye ku nze tonjasamira. Okitegedde. Kubanga business eno may advise. I don't make decisions for people. Very true. Sina muntu gwe nali nkutte by force nti tandika YouTube. Buli muntu atandika ku lulwe. And by the way, something you said even in the morning ku show yesterday, and you've been saying it a lot even on different shows. People are saying, by the way, sometimes nzija nga tulina shoot ne tusigala never Shalom Gawebali. Nga Kasuku advises Shalom, but waba kugambye tagenda kuforcinga Shalom to follow his or to change. Shalom and why are you putting Shalom's whatever on Kasuku? That is something I'm saying. And then also, I cannot be gagged or pushed to a corner like that. Thank you. And everything change discussing. I don't know. We have discussed some things here. Very many. Those are ours. Yes. Yes. So, but those people will be there. It's just that, sometimes content runs out. Yeah. And those things. We've had those scenarios before. Very true. But we all just have to do what we have to do. Okitegera kyegamba. Kola gwe kyolaba nti kyosobola kyotegeera kye kituufu. Yes. Ebisigadde shauri yako. Oba okitegeera. Yes. Sigadde tubeera tujja biraba bulabi olulala. Yeah, so Kuku won't advise the whole world. I cannot. Ate era ne bemba wa advice sisobola basalirawo. Kituufu. Nti kati gwe kola kino. Gwe kino kye kituufu sisobola. Ne bwoba oyagala nnyo. Yep. Yes. So Kuku festivities where it is, there's something I saw, there's something you've always been talking about, so there is a lady, nabirabya ku TikTok, Omukazi, omusajja yakubya simu, ndoze yabadde ku live, namugamba gwe oba yamugambye embwa. Ngwe mbwa, lwaki onkubira? Nagamba naye mukazi gwe buli wankubira ongamba mbwa wangambye okuwa abaana bo soka kumpa sente. Soka kumpa sente. Soka obereza sente za mobile money. Olaba abaana bo. So that condition. And then you, one time you said, and you got backlash, therefore you don't care. No gamba nze, boteka ko condition. Ngabana mbakulekera. Aturi mu festive season bukata abakazi nataba singo they are actually taking control. Abasajja bagala kula kubana, bagala bana bagenda ku muchalo, spending time, this holiday season, women are putting their conditions. Send mobile money. Bulijja abana wada tobalabidira katula kyokumyewo kati. So anyway, what would you advise a man out there? Unfortunately, but basobola bingamba. Me my stand buli omu agimanyi. I know. Me I don't get manipulated like that. True. For me that is a fact. The moment you begin telling me that nonsense, nga nkujjako. Nze nina ebintu ebimu bye nakkiriza nti bajja kunkuba mu mawulire. Kasuku talabirira mwana. Ne bw'onoola ajja n'otya. We must work on terms and conditions ffenna ze tutegeera. Okitegeera omwana tumuzaala babiri. Nsasula fees. Ekitegedde mulabirira ng'ombuulira ebyo eby'ekisiru. Omuntu yekka atakkirizibwa kulaba mwana we yoyo atamulabirira. Nze omukazi baŋŋamba nti omusajja talabirira mwana. Nze nange muyimirira mabega. But for a man who is providing, that is okay. Ate era abasajja mbagamba akakamanyiro temukakkiriza wadde byakusaagamu. Tosobola kutandika kugamba musajja ebyo yakise musoko mpereze ssente olaba omwana. Bemba siziina. Simulabe. Ye condition eri watu kati awo tulyoke tulabe. Anti January ejja. School fees. Ate nze nkwatayo wadde 10. Ebyo bawoza mbe, he's your child. Lwaki mwana wange nga mwagala fees ngate bentuko kwagala omulaba mwamunye. Kati si mwana wange alina taata wo omulala agenda abere wa taata we.
ezo sente genda ozigule mu 1,500 olabe ekiddako okitegedde tetusobola kukkiriza jjooga eryo ddodo ejjoogo lirina okubaako werikoma omukyala there has to be equity which you must get with clean hands if you're saying if the man is telling you talk and agree tokweka mwana tomba mugambe nti leero madde njagala agendeko ewaffe naye baavaayo mu January muleeta musoko mpereze mobile money Katonda era awonya abo nze engeri gyenjagalamu omuntu aŋŋamba nti tolaba mwana fiizi ezo nzirye nzinywe bannaye banninda ne wabaawo akiŋŋamba nosirika until one day nze sikayanira baana ekyo kyo world over nakitegeeza buli muntu buli gwenzaddemu omwana akimanyi sikayanira mwana bw'oteekawo conditions that is it you're gone kasita owulira nti omwana wo osobola omulabirira mulabirire bw'oba oli weridinga ogoberera amateeka gange jangu tukuze omwana full stop sikayanira mwana era abasajja bakyemanyiize kyenkola kati ennaku zino buli ssente gyenkola nkifuba nnyo nti nina kye neegattako omwana oli singa mbeerayo n'omwana gwe bagamba musimayo ki bayingira emyaka 18 nga Anonya a full adult. I've seen in real life stories. Ngoli yamuganda ate daddy wange abaali eyo nga tweguddeko nga tutandika ababona kati babe baavu taata omwavu ani amunoonya teba but a rich dad you can't yes a rich father taata nga alina sente ng'otandika omunyumiza ebyo you left me I dislike you that's up to you life goes on I don't deal obwavu era butuuka ne bukuluma n'omunoonya mpaayo bogana nga abalala babitwala okola gwe kati ng'abeera nze onsanze ndi mugagga njogera naawe mbo wantama tewatulabirira Nicholas ng'atwala ebintu kasita ekirungi otegedde nti gyeli anti bayindi mukuyita yita byewatugambamu a bit then watugamba abawala tukole tofuna musajja mwavu if you're going to be a side chick be more banag respect the man engeri gy'omugyamu sente kakata festive season right now most people say married men bagenda kubeera nnyo n'abakazi baabwe so what do we do as side chicks omusajja akusasulire ogende ku Serena obeereyo so watakuwa meaning toyingira naye mu 2026 watakuwa sente toyingira naye mu 2026 you agree on what you want to do but he needs to do something for you that compensates this time obutabeera naawe. Very true. Yes. Butabeera nange. Yes. Okay. Alina okubaako kyakola ekikompensatingawo. Naye nga these days bananga abaana abawala I mean Kuku I have a feeling obufumbo next year simanyi nakumanya people no longer value bufumbo bintu sibitegeera abaana abawala like my God. No, I think we trends are changing. Not trends as per se, but I think it comes down from upbringing. Abantu abasinga kati they have grown up in broken families. In a way, yeah. And they have made it okembo in the independent woman. Independent woman. Vuma kukutobitandika. Ani yamvuma. Baku ku social media. Kwa choto wala ba comments. Ne abasajja bakuwagira. Ba feminist. Ba independent wabagata bana. Single mothers akamanyiro feminist independent women wona bala they were four. Banange they were bitter. Baina kubeera bitter. Bye balimu. Nabalaye nga bawagira Chosen Becky. Anti Jesse bakuvuma nabo. Anti but you see bakuka safari with social media. Anti labayo. You see waliwo ebintu ebimu nga tebisobola vaawo. It is more of being an ostrich, you hide your head in the sun. Okitegedde kye ngamba. The moment you have a child with someone n'abeera ne DNA ne bw'ona okola otya kino kiba kikoze eki. Yensonga lwaki ngamba nnyo abakazi nti make sure omusajja gw'ozaalira omwagala. Make sure nti omusajja gw'ozaalira omwagala you're not excited. Because of money. Nti walina okubeerawo ekisigala kikwagaza omwana ono love.
nti taata wo kale wadde twayawukana yali akola ki abamu muzaala mbu sima sente sima biki I don't know whatever you want tokyamuka gwe omukyala omuwala omuto okyali mwavu ozaale mu musajja omwavu okitegedde otuuke omusajja otandika omutunuulira nga wayitawo kakulemeddeko nga olwakiterera kyeggamba so kyenkunnyonnyola of course people will want to justify talabirira baana ne baba tabalabirira tagenda fuuka tekigenda kujjawo nti ono taata waabwe okitegedde ate bino ebirala byonna nga bikolebwa there is always that time that will come. So the single mothers, they can rejoice in that nonsense of theirs. I don't have any problem with them. Yes. And then also, Olaba, balina okujjawo embeera y'okulowooza nti being a single mother is a vulnerability. Oh, olinga mulema. Some charity case. Olinga omulema. No. Ate bano ba single mother betuli nabo betwogerako. Be bali bitter. Bebasinga okwogera yalumwa takikiriza ti omusajja yamulekawo n'atandika but me I know single mothers nga tafaayo akohabitinga bulungi ne taata w'abaana wadde talina nakyaleeta nze n'abakazi bangi bemmanyi nga even in my own family I know people yes nga yeekuliza abaana be abalabirira abaliisizza abanywesezza talina kyayagala kirala kyonna balya banywa taata w'abaana n'akuba essimu twagala and you know what shocks you n'amubawa but you know what shocks the most nze ate kati nina abantu bemmanyi nga maama agamba abaana mugende mulabe taata wammwe ne bagaana bo bennyini ne bagamba ate taata tumwagaza ki nga teyabateekamu kigambo teyalina kye yakola bwe yabawaayo ogwasooka oba ogwokubiri agenda otutuuka eri taata waabwe maama waabwe tayogererangako oba taata waabwe nga basenga bwabwe ebigambo bye bafukumuka kyokka bafukumuka ebigambo tebaweererangayo tabaweerezangayo tamanyi kye balya tamanyi bwe basula okitegedde so these ones boolaba abo abaleekaana ku internet they are bitter and I don't have time for them noyagala okyale abaana taatawo they are bitter yes me I'll give you an example me nina omwana nkola bulungi naye era ajja n'andabako n'alaba maama we tewali kuyomba nakumu roolu yange njimanyi nina oteekayo fees okitegeera nenteekayo requirements bw'abanga maama alemereddwa oleeta requirements n'akunnyonnyola nti siina ssente n'omugamba ye tolina kiganye nti ye n'oziteekayo vereweeru era tosobola muwulira munno no matter single this ones they are poor ekisooka baavu ekya they are bitter very bitter but get over being bitter and actually you're right the reason that's why most men fear marrying single mothers exactly if they are good single mothers yes by the way you're right nze nina wa single mother bemmanyi nga baamuwasa omusajja omulala ne ba drawing boundaries taata w'omwana ajja kukimu omwana we musajja nakkiriza from gye bawakingiramu ne bagiteekawo obulamu nga bugenda mu maaso bulungi ebyo bireekaana talina kyalya ali eyo bw'alaba omusajja yafuna omukazi omulala ali yafuna omukazi omulala amusinga obulungi nekimuluma abalala yafuna ekikazi ekibiibibi ekirina ku ssente ate nga kimwagala n'alumwa yali alowooza mulungi nnyo malayika ne balekawo embwa so those ones leave them those ones live yes they just need to heal accept reality and they move on yes kati abo beba paintings ekifaananyi ky'obufumbo bubi because they have instilled that nonsense in their children okitegedde and then you're like, no, there should be. What we've interviewed, like, don't over. Yeah, people need to understand. But don't over. No, it is okay. Okusanyuka. No, gamba bana tobataka. Kasuka ichibi Kasuka ina. Kasuka has a problem with single mothers. No, I don't have a problem with single mothers. The only issue I have with single mothers is they are bitter and they are out of touch with reality. That's my only problem. I think they are more loud. That's my only problem. Never onoleka n'omusajja tagenda kudda. It's not coming back. True. Never onoleka it swallow humble pie. Be humble.
talk to the man, mulabe mukuza omwana. Yes. Okitegeera. These people, imagine, most of them thought life can't move on without you. Okitegedde. Kati abasajja akeera ku makya n'asalalamu awo. Naga nti ajja kujja ku lw'omwana n'omumumala era omusajja ne yeeyongerayo. Abasajja gye bali. Abasajja basinga tebakyegayirira munaku. Anti kubanga the things kyenjagala okugamba ono. For you feel you're so beautiful. Your beauty has not put any food on the table. Yep. After we seeing how you're so beautiful, nga bw'owooma, tulina tonoonya ssente mukwano. Okira kyengugamba. Very true. Tulina nnoonya ssente. Okira kyenkunnyonnyola. Kati tetusobola kubeerawo tunoonye ssente. Kuba olaba love bw'ebaawo ddodo kino kigamba nnyo abantu. There is a time love takes the back seat. Nesigala kutaapingako. Gwe noono gw'oyagala. Negezaako okubawumbawumba. Yensonga lwaki olaba osobola ogenda mu kibuga nga wanyiigidde mukyala wo. Naye n'olaba akateeteeyi akalungi. Bw'okalaaba oti laavu nekkoonako neggamba kamugulire. Okitegera kyegamba. Kati bano abantu obuzibu bwe balina obusinga. Bo balowooza nti mulungi. Obulungi bwe bugenda kugula amata. Tebugula mata. After all of this, respect the man akulabirira. Kati olina n'abaana b'abagagga. Be bamu ku bali bitter. Single mother, yes. Baana b'abagagga. Abamu. Kyajja ne kirowooza nti taata waakyo asula kololo. Kati ne bagenda ne bakigulira ennyumba ekiwaatula eyo. Ne kireeta omusajja kimumanyiriremu. Omusajja bwe yagala okkizaalamu ye n'agamba muzaddemu abaana ameka babiri. Kasita bagagga kabamulabirire n'agenda. Obusungu. Baba n'empisa embi. Nakudisrespectinga mu nyumba. Gomanyi nti waliyo omukazi ayinza okuyimba naga nti there are so many men out there that love me. If you want, you go. The men come, they eat and go. They come and eat and go. Lwaki? Kuba omanyiira omukazi ayinza okugambira mu nyumba. Waliwo nno n'ababeera nabo. Naga I'm with my boyfriend. Ng'ayogera ne husband we. Olaba husband mwavu. Bamanyiira. N'akomawo ssaawa because ayina mukatise. Kati ssebo abasajja naffe tuli eno omusajja atuuka n'agamba owaayi kasita nsobola okwegulira ecupa za bbiya 3 kaŋŋende nzinywe anje w'amaanyi kalabirire abaana be. Eyo chapter n'agiggalawo. Those women have made men bitter. The same way men have made women bitter. And men have decided to walk away. Auntie, same way women walk away. This year I've seen men become more bitter. Airbnbs. Exactly. They don't come home often. Yes. Abakazi ne boogera. Nakugamba zo mukabu musajja mulaba bulabinza simaina oba simaina kuba. Naye laawo omulaba akatibeyo. Ebyo abyogera ng'omusajja n'akyalimu ak'obuntu. Nti bw'agira bw'ati baakomawo bino byakomawo n'abalekerawo akakadde. Mukaspending mwerabirire. Kati ye mu busiru bwe n'agamba kasita alekawo ssente. Mbiwulireyo ebikazi bingi. Kika kasita alabirira ewaka. Tamanyi nti distance buli gye yeeyongera okukula. Omusajja ono agenda ategeera nti naye gwe kati kankubulira kino ekintu. Gw'omanyi ffe ng'abasajja essanyu lye tuyina ng'okedde ku makya. Anti kati kankubulireko. Okera ku makya kati holiday ngene ya third term. Yes. Baagala engoye za Christmas. Sima baagala PS. Sima baagala ani. Baagala sima ya biki. Ogenda omaliriza nga holiday okene ya December, January. Nga milioni 10 ziweddewo. Naye omanye essanyu abasajja bano abaalekawo amaka gaabwe olw'ejjoogo lye balina. Ng'amanyi teyagenda kuteeka ku pressure, no stress. N'abaweereza milioni 2. Muzitetenkanye mmwe mumanyi. Olaba osevinze 8. Osevinze 8. Akati walagenda but these are your children. Mama abo abe n'empisa. We can have other children somewhere. Bemuna atumanyira. The moment you want to manipulate men with your children, ngagenda abazaale walala. Neno bazadde nawo baana be. Nawo baana be. Ate by the way we have that thing. Kasalabirira abaana. Kasale kawosente. Omusajja atandika okumanyira. Olabye bagamba omusajja atandika mpola. N'amanya nti mu nnyumba nsobola obbeeramu obwomu.
ogenda olaba bwaddayo yeefumbira chai yeekubira eggi okitegedde gwe n'otandika olowooza tya omusajja musobola omanyiza owange namugonza preparing for life after you yes atandise olwo Monday azibeera awantu atandika okwetegekera that lonely life because this thing of moving from one extreme end to another emenya nnyo abasajja but the moment they begin preparing for it transition eyo n'agiyitamu n'agiggusa ojja funa obuzibu ogenda funa obuzibu yes so marriage is a very good institution most men don't want to commit these days thank you oba nakugamba rather you be the other side and be this side ate no waliwo n'ekirala abasajja kye bakoze abasajja bazimbye amayumba ng'abakazi n'azimba n'ateekamu omukazi oyo mukazi we yennyini n'abaana be n'agenda mu maaso n'agenda n'apangisa ennyumba endala nga banoonyezi n'azimba endala gy'ayagala eyiye ekyo kyonna peace is expensive butereevu anti ekyapa kiri mu mannya ge butereevu akeera ku makya omanyi kyokola bw'oba onoosobola omukazi bano boozadde eno bw'ozaalayo omulenzi ekyapa kyeno bano abalowooza nti baakuwangula omugamba kati ekino ekyapa nkizizza mu mannya geeno anti najja n'abagamba wano bwe mutagoberera mateeka gange mujja vvaawo gwe n'obeera nga tokyalina obagamba nti wuyo nannyiniwo mmwe mumanyi balyoka babonaabona mu bukadde ne bakimanya mukwano gwange yaŋŋambye omusajja amaze emyezi ebiri tadda waka tabalina gyali okujjako okuweereza maybe ayinza okuweereza sasula nnyumba bapangisa lwakwa mukyalimu ebintu bye tamanyi gyali ne mugamba buzibu ki nsaba omwana ne mugamba siri ready n'agamba toli ready kaŋŋende awala naye 2 months up to now omusajja ng'aba anyize nnyo kati waliwo ebintu ebimu nga waliwo naye mwe kati kamba naye 2 years together toli ready lwaki anti kati ekyo kitegeeza kati nze nkole ntya anti be patient no please no please you are 28 the man is 45 actually 40 about 40 yeah actually nga 46 kati oyagala omusajja azaale nga alina emyaka 7 olwokuba gwe toli ready ye abeera alina okugenda anoonye gw'anaazaalira it's a simple truth there are no shortcuts n'amugamba yandaze message n'amugamba and starting next year mu January you either choose you give me a child or we are going to call rent or ovem nengamba yona yali akwagala bwati kiri nekitegera nti batuka na withdrawing adagamba okay because you're beautiful 2 years is a very long time so you think you're too beautiful I don't know yomusanga nga talina na kyakola ali idle busy babeera awo bakeera kuva waka ne bagenda ne bakyalira mikwano gyabwe leero batula ku botiki yono linaagwa ku famasi yoli linaagenda kewa sister we linaage byakisiro true I'm upkeep because the whole sense of the relationship is to recreate abantu lwakuba people the way people hold relationships oyinza olowooza oba ki omuntu akwagalako sex na kuzaala kyekikwetagisa kyokka ate then they told us musajja omuntu agabagamba n'abasajja they can always get sex everywhere so those things of thinking you're doing a man a favor okumuwa sexy yeah but even you know but it's also two-sided n'abakyala kyekimu n'abakyala basobola okufuna sex from anywhere not often attachment anyway nze kati bisibisobola nze I'm too weak nze ntekayo n'akatima but I think marriage people ekisumbuwa abantu ennaku zino they have a copy of what marriage should be they have a copy of what marriage should be what do you mean exactly ti dodo benzije wuwo nenkusanga ng'ofukamira omusajja akugambye essaawa emu komawo kati betujja for example nga tukyayidde gwe ne bbaawo bbaawo n'atandika nze omukazi nemugamba ssaawa emu bezimusanga tali wano tadda kate nange kyenjagala okukola ewange okitegedde bendaba dodo ng'afukamira kyenjagala okukola ewange naye kati mukyala wange ate simutunuulidde kwebuuza ye ali atya you're dating the vice president of Sinok. You don't expect her to be home at 7. At 7? Yes. You're dating a minister. President yamukubidde ku ssaawa 8 ogw'ekiro nkwagala mu State House.
ng'otandika bw'ofuluma ennyuma eno togidda. Gw'omanyi ffe abamulinze eno. She's doing nation building. Right. You have to understand. Yes. So people need to understand that every relationship or every home is run differently by the two people there. There are relationships I know of but they agreed, they eat out. Yeah, you're right. They are busy. Kati olwokuba tujja ne tutuula wano ne tugamba omukazi alina kufumbira ekyeggolo gw'oyagala oteeka pressure ku mukyala wo. Kuba ye omukyala atuuka n'agamba nti engeri waaka gye tubeeramu n'ebisigadde I'll buy the food oba we always meet at this restaurant tuliye nga yasasula. Okitegedde? So kiri eno n'eno omukyala abawala bajja ne manyo batuula eyo munze musajja wange rawundi esooka ankola eddakiika 4. Kati ono omusajja gw'osanze akukoze eddakiika 10 ate naawe oli full okkiriza you're happy. Naye gwe olw'okuba wawulira bakazi bano nga boogera obanga akola eddakiika 4 abasajja awulidde nze mukyala nga akuba amazzi owo tagayina naye kasita aseerera. Owange namuloga alina balala gy'alaga n'omugamba yakola ati nze nabya byenteekera okitegeera ebyo ebintu binoonya kati buli bufumbo buyina engeri gye bulina okufugibwamu. Naye bano abajja ku TV ne radio bo batupaintingira nti bulina kuba bwe buti tebulina kuba bwe butyo. Okitegedde? They give you the basics naye nga si byebituufu reality ndalamu nnyo. So reason as to why also these married women up to now balina busaidi meni because of those things. That's also possible. Aba basinga bozi za mikwano gyabwe mikwano gyabwe muga nti ze naye akalenzi. And that's how marriages begin breaking up. Thank you. These days, waliwo munange obavuma nnyabo mbalaba nnyo ku live nagamba omusajja ennaku zino bwayenda nawe yenda ate gyali kyomanyi kyakola nawe funayo akataka ate kati obuzibu obuliwo ojja lwalirayo siriimu infections ozireete. Bw'onoolwala siriimu omusajja ajja kukuleka kuba yayinza okuba tamufunye. Okitegedde? Kati awo olyoka otegeera embaga y'embaata. Abakozi b'ewaka. That question you keep asking. Rachi, yabasatya n'omukozi. Ani kazi bwe yagamba oyo muntu. Omukozi muntu. Naye abakazi baagala okitegeera. Abakazi bo balowooza mbu oba omukozi muki. Ebikozi. Ate kati ebyo ebikozi ebimu babiseetinga genda owamba amakaago. Gy'olaga genda owambeyo. N'olyoka olaba. Banga baba biseetinga. Koko this wondo no Katsi nalala byagamba umanyize Katsi he's my friend naye wakasi osogera nyinyi naye that thing of like do you think he has a fallback plan? Why am I scared for him? I don't know, in my head I feel like whatever Katsi has to do he needs to do it now. But me I think anyway I don't know Katsi abadde all his life abadde mu hustle. But when you look at the last 3 years, Abada taking the back seat from all that. Of course, whatever MCs are, for him, he rides on the legend of Katamba. What we don't know is how long it can take him. That's a good point. So, nze ndowooza Katamba kyalina okukola nga tanaba kujja eno ekisooka alina okubeera dedicated. Alina okukkiriza nti kati kino kyenzizaako kyenjagala okukola. Bino ebintu bye yeebaka n'omukubira ku ssaawa 6 nga takwata simu n'azuuka ku ssaawa 9. Alina obivaamu kuba eno bizinesi gye tulimu teri ng'eri ebyo ojja n'okola ba advertiser wali bataliiwo balina okusasula. Kati wano gwe weesasula fallback position gye yaleese agenda atandika podcast. So alina okuba serious. Then obusungu abukendeeze kubagenda mwogerako ajja kubeera alina obukendeeza. Then ekyokulala nze ndowooza aba NBS nakakyogedde emirundi ng'ena. Aba NBS batraininge Katamba oyo bamufunire position bamukuze. They need him actually. Okitegedde? He's very talented. Bamukuze bamugambe nti ye head of music. Bamuyigirize how do they schedule music? How do you come up with this and this and this? Babimuyigirize. That is what he needs. Kyekimu kye balina okukolera Ddaaga, kyekimu kye balina okukolera buli omu. Okitegeera? Yes.
Oshitegedde. You're right. Yeah. Kubanga ebintu byakwefa kenga enaku zengende ku engage. Oyo muddemu mugambe hello. Abakubuuza baddemu nti hello. Yes. Have you ever done a threesome? Waliwo kye nalabye wano omukazi ng'agamba simanyi how true the story was. Mbu yakunamidde apartment number bw'omugayi yamuyita n'amutwala. Bwe yamutwala ewaka amuliddemu ndoza the guy wasn't. I don't know ndoza omanya bwala ffe twesigazaayo. Ndoza gayi ng'alaba omuwala aluddeyo. After oba enkeera najja ne friend nayita friend we. Ng'ate bagenda kuba chiki n'agamba nedda mukwano. Bwe friend wange naye abadde ayagala muweeyoko. Awo omutwe lwatandikidde. So I'm like abavubuka kiki mu bwongo. No, but threesomes abantu bazikola. Bazikola but they are ill. No, you just agree. You just agree on it. Era bwe watokyagala tokikola. Okay. Yeah, but threesomes are okay. Hi Bruno. Hi. Ogenze. Kale. Kale. I think I don't have a problem with threesomes as long as you agree. But not married people asking for threesomes. No, if you agree, then married people are bikola. Chechi formula. People, you don't know the things that are holding together relationships. Kati abantu bo bali kweri formula anti omwami n'omukyala. If it is the woman's fantasy ayagala threesome. Baje mu granting osanga kye kigendo yimirizaawo obufumbo obwo. Okitegedde? As long as you agree. Waliwo ebintu ebimu nga, you know? You agree with these women abagamaze bakanga ekifanyagala ebintu ebiri two people. Ebintu ebiri mu relationships ne marriage. Ebintu ebi happening privately. Omuntu n'atandika bikunnyonnyolo jjatya. Olaba omusajja obuvunaanyizibwa ng'ali yakomba bugere. Yeah, because ayagala kuwa mukyala with that satisfaction. Yeah, abakyala bali abakyala bali bakomba abasajja wotasuubira. But that is between two people. Mubeera mwekka. It's your business. Kati ebola bokanda gamba musajja. Naye omukazi oyo nagamuleke. You don't know what's holding them together. Okay. So, kati discussion yezo. Can you do this? Can't you do this? You don't know what, so that's why they always say respect the first woman. Tomanyi byago. Okitegedde. Otuuka n'ogamba nti bano katubaleke bavuge ekintu kyabwe. So, as we get into the new year, what has this year taught you first of all? This year has taught me patience. That's a good one. That's one. Yeah. And then also this year taught me obuteesiba ku bantu. Yes. Buno mwaka gwanjigiriza nti oluusi abantu tubeesibako. True. Okitegedde. Very true. Kati olina okusooka ne weerowoozaako nga ggwe. Yes. Era nze next year ebintu ebimu bye ngenda okukugira. Waliwo omuntu ajja okujja mugambe ndeka. Because this year ntegedde nti the people we are willing to sacrifice for, they are not willing to sacrifice for us. Because I remember when you take a second year, I remember the assessments you were making, like, I didn't see the whole thing. Wagamba, waliwo kuluna abantu, waliwo abantu b'empise. Webatajja ku second year this time round. Like, bayizo koza ansaga, I will be done with them. Yeah. And sijabanyigira, I won't say anything, but I'll njakubamba labinga. Yeah. Sibogedde nako. Yes. So then processing that information, I think you're right. Yes. Then again, we're gonna change your question about there's something I remember. But Kasuku is right. Abantu bangi tulowooza nti they are our friends. There are so many people you're willing to die for, and they are not. Okitegeera. You just see how things progress. True. So for me, this byenjiza omwaka guno mbadde ngambiraba, but nga sibiteekako nnyo ssira. There are some of those things you do and you skip them. Yeah. But this year, the things I've seen, I was like, man. Either you've seen a lot of. You know, you can. You know, there are things that happen. It's like Dodo. We wake up one day and you want my throat. Yeah. It's very. Otuka n'ogamba nti kubanga kati olaba my own friend. Ffe tubadde ngawo nga tulowooza
okwatirwa ekiso omuntu noga ndibambi dodo ina family kino tetwandi kikoze kuba ina ki family nogendera dodo ayagala family yo ayagala ajigaye gaye ebirenga techa because the moment you want to push me away it means you know you're getting into my family kubanga so yes that's a lesson I learned this year and nyizo okuba nti sigenda kubeera nti nina okuviirayo abantu biki naye kati sikyabulwa tulo lw'abantu nekye wanjigiriza ekirala last year nkipracticinza this year maye keep listening to what you say weddings wagamba unless ng'oli mukwano gwange nnyo I don't attend okuziika unless ng'oli mukwano gwange if I have a business deal sijja kujja ekyo nakyo naye nkikola this year anti kubanga ogenda okumaliriza ng'aba omuntu akugambye nti wajja ku mbaga yaffe wali ozze kulya kati n'ogamba ate nga wali aweereza amabugo okitegedde abannayuganda bazibu omunnayuganda akubira essimu nagamba bambi jangu obeerewo bambi beerawo ogenda okola lumwa ayogera agamba wali omwesibako yayita kuyise nakuyita okitegera kyeggamba so kati bano abasajja kye batuyambyeko ate guno omwaka era mwenjigidde nti osobola okugenda ku mukolo n'otalya you discipline yourself nze kati enaku zino emba ngenda ku mikolo nsooka kulya nsooka n'endya ne mmala ne ŋŋenda mu ttooyi ne nzija ku mukolo nogenda then nomala n'ovaawo yeah a drink is enough and yeah you drink n'oteekawo your presence ate ekirala ku mikolo era tolwawo abantu batandika okukulaba nga ogendagenda ku mikolo n'otuula mutuuse saa 6 ziri ku emu okyatuddaawo batandika olowooza tolina byakukola kati ebyo byonna byonna ogenda obiyiga but I think it's all part of growing up you know you can actually create your own bar at home literally if you know what I mean yes wagamba sometimes ogenda what only one nnyo mu bantu no festive season over those whatever day whether it's a weekend kati nze nnaku enkulu mbeera waka I love that nakitandika ne ŋŋamba kambeere waka kubanga time gy'olaga nga tolina famire yo olina abantu abalala abatagenda kukujjukirako abagenda okwogerera ebigambo genda otuule n'abaana bo abaana bo balinyumya nti Christmas twabeeranga ne daddy okiraba kye nkugamba yes awo obulamu bugende mu maaso so for me and by the way, I have no hard feelings as I move out of the year. I've chosen to treat everything that has happened to me this year, the good, the bad, and the ugly. I've chosen to treat them as learning lessons. You learn. Lessons. Learn as we go. Yeah. Kati kikuyambako going forward. N'omanya nti onampise yafiiriddwa taata we. N'oevaluatingamu. N'obuuza ye yandikinkoledde ntwali eruziraawo ne waliwo abaali baŋŋamba kati Kasuku tudde eno bwetumala tudde eno mu mutima ne neebuuza bano bo bandikinkoledde nti nedda ne nga kye bandikoze kye nnina okukola ne nga kanzireyo nkuba enduulu kuba tebandizze ruzira kundaba kwe kudda ewaka nodda ku live zo weebale otuuka n'obuuza abantu ogenda mu bbaala n'obagulira omwenge gwa mitwalo 3 ne balya ne banywa neera ne batasiima n'akwogerako enkeera okitegedde kati ogenda ewaka n'otuula oba wakatuula booti emitwalo 3 g'ogenda obbateekamu osasulamu KFC emitwalo 14 ne baleeta chips ne soda ne bucket ya 21 piece ne balya ne banywa ne badda wali ku video game ne bazannya ne bagamba ffe taata waffe yali wa mutawaana yatugulira okusinga zino embwa ze tugulira omwenge ayi n'amala n'agamba omanyi nti mu Uganda no, I'm giving you the third way. There are people who have bought drinks and not just random people, even members of my family. You buy them drinks. N'agamba ali awo ayonoona ssente yeeraga. Yes. Era kati nze era mbeeramu ne change w'etaano be batandika tunywedde ku kinga ngamba ninamu 2 nammwe mwongeremu Abannayuganda abimanyi people are funny
You buy someone drinks. Yes. They eat, they drink. Bill ne bagireeta ya mitwalo 4. Ne baagala osasule zonna. Ogenda owulira oli agamba naye ggwe. Bano nga bagamba nti oli fala. Oyo noona ssente. Bagamba nti weeraga. Ne basaba n'emmere. Ne basaba nedda. Kati awo n'obireka ebyo. Kye kimu n'abawala. Omuwala ajja n'alaajana. Munange omwana wange mulwadde. N'omukwatira emitwalo 3 n'ogamuwa. Ogenda owulira ng'agambye oli nti oyo fala. Namulimbye nampa 3. Omwana atali wange sikyajjako ssente. Ekyo bakiyombedde okyakiriko era. Omwana atali wange sikyajjako ssente. Naye I'm so glad abantu bakikolamu topic reality hit abamu. Many people waliwo kiwayogera. Some people just they comment before they even think and reason. They just comment to comment. Bwabagamba nze wange mu holiday. Abaana bange first of all sikyakiriza abantu kujja wange. No worries on zono gamba n'abaana bange nkesi nga waliwo abaze my family first wadde baana nga boyogedde singo ne bayomba ne babikola mu topic but the reality ne bagana Kasuku mutuufu abaana ne bajja ne bagera ebituufu ne bagamba mutuufu osembeza abantu ba family ne bakumanyira ne bakugeyenkeera n'oleeta abaana be n'ayagala ate omwana we gwobolabira owayina enjala ne bagamba Kasuku mutuufu. You people are just actually using emotions. Anti kati wuliriza kati eri mu kyalo. Yes. Awo gye tugenda ffena Christmas. It's my place. Kati mutabani wange gyali ne baganda babalala of course n'abaana b'abakazini bange baganda bange biki gye bali. Kati be nadde nvaayo nabagambye nti in charge ye Nicholas. Wow. Nedda jjajjange nanga nedda waliyo abakulu be koza bakulu be weebali naye sinze mbazaala. Ati ate wano Nicholas wali wa taata we. So he's in charge regardless of his years. Ne wabeerawo ow'emyaka 2. Interesting. Yeah, these are things. Kati golowooza nti nno waliwo asobola okumpa obusika. No. Nze ekirabye eno teri agenda kumpa busika nga tisiyanzaala. Okitegedde sikirabangako. Era abagabana kizibu owulira mu kiraamo nti twalekeramukko Isaac nga siyanzaala. Kizibu. Yes, kizibu. Hey, kati ne bojja ng'olina emyaka 2 nga Niko ayina 8 ye in charge. Kati bino ebisigadde mujoozi simanyi ndowooza wamulabye ewammwe. Okitegedde? In charge yabeera era Niko bw'aba taliiwo amuddako in charge. Naye bw'aba tali okutuusa bwe baggwayo bonna ate bonna ne baggwayo era tosobola kubeera in charge awataliwo. You can't. Kutegedde? Okitegedde kyenga? Kati bino abalala beeyogeza abalala tebannalaba. Bw'onookeera ku makya n'okolera omuntu ebintu n'akuviirayo where you need them most. Nze nagambako nsasulire fees lwojja omumanya. There's someone who told my mom it was that was your obligation. Okitegedde? Mami nagamba wow. I don't know it was last month. Era nze naye ate nze byeŋŋamba abantu njagala ne babeera mutabani wange oba mwana wange ky'oba okola. Do not put your child, my child, ahead of yours. Don't. Nawe kati obazzemu kubanga bagamba Kasuku ne bajja kukikola abaana bo nga bakyadde somewhere. Don't. Nze siina we nagenda omuntu n'akulembeza nze nga takulembeza baana be. Era yakulembeza abaana be nga tanakulembeza baani? Bange. Okitegedde? Kuba bali baana be. Okitegedde? Why could my child suffer because of you? Oli muganda wange. Mutabani wo si ye muganda wange. Kati mbeera ngenda kukolera kyensobola naye nga nsookedde wano ku kyange. Era I'm not a pretender. Dodo benkusanga n'omwana wo sisobola kugamba nti omwana wo agenda kukola P7 nteekeyo mangu fees olw'okuba owange wa P1 ye ali mu P1. Tekisoboka kubeerawo. Taata w'omwana ono bwe mba muli mu bwangu amuteekeye ssente ate oba ali mu P7. Ekirungi naye aba akimanyi. Obwangu bw'oyagala wano mbadde njagala ono gwenzaala
asooka ayige ABCD kuba atajja kyetaaga kati gwe yajja n'omwana kubira ku taata we muli mu bwangu aziteekeyo oli asobola okugamba nti ndi heartless basifuddeeyo ekirungi mu byewogerako bonna tewali we bagamba nti taata woono twakutte ku ssente ze tuweerera ono. It's my what? Your money. Kuku, as we wrap up, we are starting off the weight loss challenge. Are we together? And then starting ku 5th actually, Jan. Omusajja wo teyalabika. Anti ne bangamba mbatu wagayo yagaso o male festivities. Kanezo kamlinda ku. Asooka alabike. Naye mu January naye anti kati obuzibu bwe nnina wano mmalirawo. But maintaining, you have to maintain. Detoxing. Sure. Nja ku detoxing. What detoxing? Hey, you have to detox. Okunywa detoxing. Ate mwangamba anti simabo mubinywa ate tosima ntoli abiki. Nedda awo ngoyagala kulozinga weight eri. But if you want to maintain, akwaza juices. Ngenda kola juice. Nja kola ebyo detoxing nja bikola. Nakwa flask kayo dobera ngonywa chayo oyo. At your own pace you can maintain forever. Ebyo detoxing nja bikola. Naye ebyokusala weight saagala kwejjako wadde kilo. Olabika bulungi kuku. Ebbuto kasali teyongerawo but you look good though. Lino limala ebbuto. Jibbulo tolyongerako muku. Wano nkulirawo. Kuku nakugamba tekisoboka. Lwaki I'm your brother. You're my brother. Lekera awo ebyekisiro. Anti okay. Kati obadde oyagala kugirabirawa. I want to get. Anti bagamba nti ekimala empaka kuwunyako. I want to remove that norm. You want it here or we can move there? No, you know you're like my brother. Lekera awo baganda bange mbamanyi bonna mbamanyi ne ba sister bange. And Kuka, I know what you want. Obimanyi. Yeah. Tugende. Kuku, thank you. Yes. Yes.